ne kakugambe bugambi kabadde kamuwala nga afukamiridde omwami Nyamtolo yafukamirira Kenzo nga mwa juice byowandaga nali njagala kakuwezi no balaki neerabira nga njagala kugamba I think we need to get to this level nga Nyamtolo not Nyamtolo as such anti kakola nyama ulawa wakampereza watugwa tukanukandaga nongamba olaba kati nono omukyala yasoma mwana wa mugagga no ekigendererwa kyange kiri kimu olaba relationship omanyi buli kaseera era nze nagamba awo akyali mupya just akyanoganya si bupya ne luli nali nabo era bw'aba ayogera n'omwami obeera nabo akakkanako tubeera nabo wali ku gundi UMF Uganda Musician Federation tubeera era bw'aba ayogera n'omwami wakkakkanako so respect is natural si off camera si on camera kuzibwa bulungi bambi kati nali njagala okugamba omanyi kyamazima olaba ebintu ebyo ebityo ekitegeeza ne bantu afukamira n'amubuuza akakkanako okukkakkana is submissive oba ontegeera nti olaga omuntu nti oli wansi we kakati kimali njagala okugamba luli twali naleeta bagaayi wano nga bazze twokye ennyama tukole ekigo tunyumirwa naye nga bw'oleeta ebintu weesimba gyali eri booti okola ki in my head I'm like kale siganyi omanyi waliwo ebintu byobeera awo ng'olina girlfriend ajja bw'afuluma ng'alina ebintu byatakola n'otabiwa maki maaso naye ntandise okulaba nga kirabika kikula kyo ate ng'ekikula ekyo bagambako akakyama amamera bw'okagula kakola kikamenyeka bumenye si nina empisa embi si empisa mbi azisaaki naye olinamu obuyisa oba obutafukamira sikomangawo wano kiro akiri n'okumpa ekyokulya mala kugamba njala ennuma nga nkomyewo bw'oba onnyambye n'ojja n'okiteeka ku dining n'oddayo muli n'okola ki ebiseera ebisinga ongamba kebeera awo oteeke mu wooma weebugumize ffe tulira tetwakufudde kyekimu ku byatuguza wooma nembigiitana nkomyewo nkooye nembiwoominga nenzija nembirya nze tunuma olumu ne binnema okumalawo nengenda nebaka nga enjala ennuma ebyokulya binnema okulya in my head I'm like naye omuntu obwedda agenze okuyiiya munnaakomyewo ddala weebaka ki ng'obwedda weebase waki tojja n'otuulaawo nonnyumiikiriza nontegekera nomanya nti munnaagenda kukomawo n'omubugumiza katooke mbadde njagala I understand nti nzoba sinnakuba wasa officially naye njagala mu upgrade mpuliranga ekitiibwa kyange I do not feel it sikiwulira tusukkemukko nengenda okunaaba nembeera mu kinaabironze kakale beerawo kaawo abasajja bagwa mu binaabi singa ngwa mu kinaabiro nga toliiwo nga nkuddukira otya olaba bookera kumakya n'ogwa ku mulambo ku makya ng'obwedda weebase enno noonyaamu wano si nti no byogedde oba si nti no bikyamu nenoonyeza engoye ez'okwambala abakazi baasembulinga namanya nti eno empale ya luno eno essaati ya luno mete tukyusa nnyo mpale basajja n'ogamba eno essaati kati agenda gyambala olumu ku masaati amangi genina nziramu amasaati naye nga ngeerabidde oba olumu nga mpapa that should be your efforts nze nno kubanga leero oyogedde oli mukakamu naye nze ndowooza osabye bingi nnyo osabye bingi nnyo olw'ensonga nti muno najja n'ofukamirako tetuganye nina okubeera submissive era nsuubira byenteekeddwa okukola mbikola emmere ebeerawo nga nafumbye bulungi nnyo nenjiteeka mu dishi nga kyosigazza okukola giteeka mu wooma gwe munnange waliwo basobola ogiboobeza ndya ku lutooka olunaanuuka ekiro nga lukyali ku sigiri ofune evvu olusenye ntegenda eri wansi ku kibanda olufune naye gwe eva kaveera mwegenda notulwaza kansa funa endagala obuzibu bwenfunyemu ate endagala tukozesa za bitooke endagala za gundi nnungi nnyo ezandiizi oba oli mistaken etya mane nja kwogera ekyomugenzi muzaata naye sijja kyogera oli mwami wange nkuwa ekitiibwa nze ndowooza osabye bingi nnyo
olw'ensonga nti tetuganye okubeera submissive. I think I am. Naye bino byogattirizaako bingi nnyo. Nange kennyini gwolaba nkola. Nganze nange bwenkola. Weebale nnyo. Ate nange omuntu oyagala akulinde paka ssaawa 6 z'okomawo olumu 5 lwokedde nnyo. Ngwe muntamu. Nze mpumuddeko kusuula muntamu. Nati ngenda muntamu mbigiita nakubegera emmere. Nange kimpa mayine ngamba osanga bano benkolerera. Nange kimpa mayine ngamba kangende omukyalo ne waabwe mukole ki mujje mu butongole. Kimpa mayine kingamba naye laba alabiridde nzoomu bwe tunazaala abaana abangi ajja balabira. Kimpa mayine kingamba naye ate olina mubi. Andabisa bantu nga ngugwira nkuba amavi ku ttaka bannange naye naawe. Olumu mutwogeza nako nti musajja luyongoyongo. Otandika otyo okutigomya omuntu gw'otawadde kyaggulu. Awo togendawo. Nedda. Emmere eba weeri. How sure are you nti nnono gwe ntigomya alina amaanyi gw'otawadde emmere? Okama otya entebe gy'otawadde biwa? Gw'oyagala nkeere ku makya ssaawa 11 ntandika okutereka breakfast simanya kupaakingire. Kwefuba ajja ne tifini. Omanya nti kakati eno emmyufu eno njeru. Kakati n'otabulwa. Tifini yawa watuufu. Lwakwa lulindo za yagireeta obeerawo ne bikuluma. Mukwano gwo ngazze ne tifini. Abakalinza twamugambako abirira mu Subaru. Eri tinted. Omulaba kuvaayo ng'akola bw'atyo. Tugenda kola bwetti mukwano. Byonna byeyogeddeko like weegomba ebyabalala naye ate ekisookera ddala mukyawo kwefuna wakeera ku kati nina mukwano gwange wano ndugwa bamuwa kigundi ky'obutunda kinene bw'ati oba talina bulungi mazzi simanyi kinene bw'ekiti kufiira wano wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina